Olunaku lwa kubiri aliko Kede TV1 nkubuuzaako munnange nti osiibye otya. Nze Sanyu Robina Mweruka ndine mmebo mulungi twongera okukwaniza mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Kalira laba ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero oluvannyuma tweyongereyo n'agataliiko nfuufu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu nga biwagiddwa. Obvious distillers basangibwa endajjana nkumbi opposite Shello Cars. Taste the greatness. So ours spready, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Chituzi. Kkamera ziroopye omukadde aludde ng'abba mu supermarket. Aswaluse. Mubarak Munyagwa bamukwatidde mu bufere bw'ettaka n'abalala bana. Basuze luzira. Nakigula milioni 310. Kale banaffe twongera okubaaniriza ke mukkalidde katunyumye agataliiko nfuufu. Tutandise n'omuzeeyi aswadde n'aswaluka kamera za supermarket we zimukutte ngabba. Ono kamera zimuloopya asonseka ebintu mu mbugo era akkiriza okwenyigira mu muze guno wabula ng'agamba nti tategeera kiki kimutuma kubanga n'ab'eŋŋanda ze baatuuka okumwesamba olw'omuze guno gw'okubeera n'engalo. Bino byonna bibadde bulenga era omusasi waffe kabikuwe mu bujjuvu. Ko gataliiko nfuufu twakolaze ekikokoto poliisi nati kiyakoze neefunza abagabi b'okwenyigira mu bodaboda mu Kampala n'emiriraano. Kigambibwa nti bano batematema abavuzi ba bodaboda okubabako pipi zaabwe n'okujaga abasaabaze. Polisi y'ebulenga ekutte omukadde ngono kigambibwa nti aludde ngabba ebintu mu supermarket mu bitundu ebyenjawulo era nti babadde bamunoonya ne banne we bali mu muze guno. Akwatiddwa ye Kasumba James ng'ono abadde agenze mu supermarket ya Kiri era oluyingidde abakozi ne bamukwata ne bamugirayo obutambi obuze bukwatibwa nga kamera zimulaga ng'asomola ebintu byabwe. Bamukunguza okumutwala ku poliisi era bw'atuusiddwa yakkiriza ekyokubba ebintu bino wabula nti akikola lwa mbeera gy'ayitamu. Ababuulidde kati nti supermarket mwe bamukwatidde aludde ng'agibbamu ebintu kyokka nti olwaleero abadde agenze kufunayo ebintu bitonotono afunemu ekyokulya. Neyakangemeka ababuulidde nti basinga kusomola mwenge gwa bbeeyi kubanga gwe gutambula mango. watwala kinaki? watwala mwenge ki? Joniwoka mbadde batubbamu omwenge cuka ennene n'obutono. Yeegayiridde abapoliisi okumusonyiwa olw'emyaka gye era nti n'ebizibu bimuyinze omuli obulwadde obumuteganya n'okuba nti bamutwalako mukyala we. Soka ngiri gindi kudagala kujjako ebirowoozo kuba abasawo banga olowooza ennyo musonyiwa kuba sirina ssente naye agamba ekimutemba takitegeera kuba n'ab'eŋŋanda ze baatuuka okumwesamba olw'okubeeramu engalo. olina baganda bo? bakimanyi oli mubbi.
Obutambi bwe tufunye bulaga omukadde ono ng'asonseka ebintu byabye mu mpale era nga kino takikola yekka, aliko n'omukyala n'omuvubuka bwe batalaga supamaketi ez'enjawulo. Era zeeka kyeka omukyala era abadde amugambye akomewala boba first time twamutegeera then era waze ne bamutegeera then ne bamukwata ne tukubira poliisi mukyala kubanga emabega awo bajja ne babbamu miliyoni n'ensente ezifikamu kati neera abadde bakumyewo era ye mubbi y'omu kuba ababbi abajja ne batubba batuliza nnyo emabega oluusi batutwalako sente zaffe. Ffe tuyigiriza abaana abato tutabiringa kuffe naye kati wobba abazzukulu bo balaba ng'ekintu ekyo muwuli mu bubbi. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omukuumi wa kampuni y'obwannannyini ya SGA akubye wa bodaboda essasi mu kibegabega mu Butanwa. Bino bibadde ku ssundiro ly'amafuta erya City Oil ku Martin Road mu kibuga wakati nga kidiridde owa bodaboda Ronald Mukolo avugira ku katale Nakasero okugenda atawulule olutalo wakati w'aba takisi n'omukuumi Ronald Kyaseesa nga luvudde ku kusimba takisi namba UAW 979S ku ssundiro lino ng'omukuumi abagaanye. N'avaayo wa SDA namugamba vaawo katono ogende opakinge wali eyo oba okikulira abasaabaze awo ne basobagana mu katono kamuni owa takisi kyakoze ng'akuba omusirikale kikonde omusirikale amutya okuliiso n'agwa wansi nga takyakutegeera bulungi. Okusinziira ku babaddewo, omukuumi Kyaseesa bw'alagidde abatakisi okusimbula okuva mu kifo kino kondakita amutujjiza eŋŋuumi n'atalantuka n'agwa n'emmundu ye ng'olusituseewo kwe kuta emmanduso n'efulumya essasi ne likwata mukulu abadde azze okutaasa. Najja akoleki ataase nga layo omusirikale ali wansi ago najja ataase olumutansiza wali omusirikale olutudde wansi nga takyabitegeera bulungi ye mu kukookinga ayagala kuba watakisi ate avubyemu wa boda. Essasi lifulumye naye nga teririfulumye nti akubye olwo ng'agenderera. Tugenze kulaba ng'agwa wansi nga owa boda ng'agwa ng'ayimuka wanguwa ne tumukwatako awo. Mu kavuvuŋŋano kano waliwo omusirikale ayanguye n'ajja emmundu ku Kyaseesa obutakola bulabe bulala ku bantu. Okusinziira ku butambi obukwatiddwa, DPC wa Old Kampala atuuse n'ajjawo Kyaseesa n'oluvannyuma n'akomawo n'addusa mukulu mu ddwaliro okuweebwa obujjanjabi kuba essasi limusigaddemu. Mukulu Bakira bamutwala bw'akubira abantu b'amasimu. Poliisi yo emaze gazibadde nga 5 nejja oluyise ekyokutaasa omuntu ateesogedde kuwa security nemujja eri mu kizimbe gy'abadde nemutwala ebamulekawo era DPC wa Old Kampala yazze n'amuteeka mu mmotoka yaawo. Bo abatakisi abavuddeko obuzibu oluwulidde essasi ne badduka ng'emmotoka bagiressaawo era poliisi weegijje ne pikipiki ya mukulu akubiddwa. Singa bamuwadde first aid mu bwangu yandiwonye naye bamututte nga ali bulungi omusayi gumuvuddemu mungi nnyo. So kati simanyi nti buli woolaba ng'ekintu ekiriwo nga tekikwatako wandibadde okibeera wala oluusi n'okukyerekereza n'otambula butambuzi n'ogenda. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso nga tujja kuba tubabulira banaabaawo ekifo ekizuuse okunoonyereza kutwala. Twongera okuvumirira ebikolwa eby'abasirikale okumaza buli nsonga yonna gye bafunye n'abantu okukuba amasasi. Waliwo ebintu ebimu ebibaali tebyetaagisa kuba amasasi. Agamba omukuumi akwatiddwa ng'akuumibwa ku poliisi ya Old Kampala. Mathias Sebwato Kavubo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abavubuka abaakwatiddwa mu bubbi wa bodaboda nga bwe twakulaze olunaku olw'eggulo batutte abasirikale ba poliisi mu bitundu ebyenjawulo ne balaga engeri bulijjo gye bateega abantu n'okubakolako obulabeko n'okutwala ppiki zaabwe. Bino olugudde mu matu g'abavuzi ba bodaboda ne balumba poliisi nga bagisaba obwenkanya.
ku gatale konfukusa netwakolaze ekikokoto polisi nati kiyakoze nefunza abagabi bokwenyikira mu bodaboda mu kampala n'emirirano kigayibwa nti bano batematema abavuzi ba bodaboda okubabako pipi zaabwe n'okujaga abasaabaze kati abiri kwano batutte polisi mu bifo gye bategeramu n'okunyaga bodaboda kubaddeko mutundu ekirinya bigo nekingira nga balaze polisi engeri gye bateegamu ababodaboda n'okupapako pikipiki zaabwe wetulambulawo netugenda netupiikinga ono netumugamba saabwezi tugendera kukolera abantu bewati netugenda netumukima olumaliza abazeeku polisi nateete gye bakubibwa mu kunoonyeza kugenda mu maaso abamu kubabbibwako pikipiki zaabwe okuva mu bitundu ebyenjawulo baze ku polisi okulaba basuula pikipiki zaabwe ezo ezakwatiddwa bajja waka ex 004 stop h bagitebula ntegulu kwekukeera nange nabo bamulemu pikipiki yange pikipiki eyo kitutte wiiki 2 nga bagibbye bagibba busunju bagijja waka mwana abadde avuga piki yange nabadde nakagimu olunaku ezi olunaku 2 olwasooka olwaddako befuulanga basaabaze eyali amuddiridde n'akwata ku jjembe ly'omu maaso ewali kulaaki kati ono wa wakati n'avaako n'amugamba bakupiki bano batusina okutulaga ebisago bye baafuna nangamba ntwalako wali ku kyolupaalanga awo wemutuusaawo nangamba nyimirizaawo kumuyimirizaawo enti nasobola okuba nga yajja kisa okunsala nali manyi agenda kumpa sente kwe kunsala okuva wano n'atuukira ddala eno basabye polisi okwongera okubabuuza kana nakataano ku pikipiki zaabwe zebazisa bazifune eri gye bazitunda abapolisi babasooka okukola okukwata bajjeyo embeera eyo ey'okufuna kuba bano batubagula babafunawo batundira batuzza emabega onoonya 10 muri ajja kitwali bano basimya Bukadde TV olw'okulaga amawulire gano kubaka buwadde essuubi nti bakuzuula pikipiki ezababbibwako nalabye amawulire ku Bukedde kwe kujja wano okunoonyereza ku piki yange kuba nalabye amawulire nga bakutte piki z'obubbi omuwagizi wa polisi mu kampuni yan Patrick Onyango ategeeza nti abiri ku baana abakwatiddwa okuli Mpangakuramu ne Ssemudumu Benjamin kigayibwa nti yebavuddeko badde omuvuzi wa bodaboda yali avuga namba UEY birasitumbiriti mu bitundu eby'omutundu nga bali ne munaabwe rasita ono akyanoonyezebwa omuvuzi wayo ndowooza badde alina amaanyi okubasinga naye kye bakoze ne bamutema ate yamutemye yakyali alira mu nsiko bamuyita rasita naye bano babiri bakakasizza nti bo bwe banyigidde mu butemu obwo ojanga ategeeze nti bafulumya alipoota amangu ku byakazuula pikipiki ezabbibwa mbere bakakamu abasirikale bakyakola mutaweera okulaba nti bafaafagana obubi bwa piki ate n'okuzuula piki endala bye babba Nuliat Namagembe ne Martin Kize bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Mwebale nnyo abasasi baffe ate ebyeyali omubaka wa Kawempe South Mubarak Munyagwa mugaati gwa bata bibi ddala omulamuzi wa kkooti ey'ekajjansi Doreen Karungi amusindise ku alimande Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno kiddiridde Munyagwa ne banne abalala bana okukwatibwa ku misango egyekuusa kujingirira ebiwandiiko bafere ettaka n'okwonoona ebintu ebiri ku ttaka lino. Eyali omubaka wa Kawempe South Mubarak Munyagwa Munyagwa mugaati gwa bata ssentebe w'ekyalo Bugozooni Busaabala Kabuye Padde n'abalala basatu okulina Kafeero Joweria Buwembo Godfrey ne Ssekitole Koyisa be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Doreen Kalungi owa kkooti y'e Kajjansi ne baggulwako emisango 4. Emisango gino kuliko okusaalimbira mu ttaka erisangibwa mu Ttungo Seero mu disitulikiti ey'e Wakiso okwonoona ebintu n'okwekobaana okuzza omusango okwosaako okujingirira
ekiwandiiko. Omulamuzi Kalungi yabasomedde emisango gino ne bajeegaana. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Charlotte Kwikiriza lutegeezezza nti wakati w'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde ne 3 omwezi guno Munyagwa yeekobana ne Ssekitoleko n'abalala ne bajingirira endagaano eraga nti aguze ekibanja ekiwezaako yiika 3 e Mutungoseero. Kwikiriza agambye nti Munyagwa n'abalala baagenda mu maaso n'okusalamu poloti so ng'ettaka lino liri mmanya Gav't Asset Trust No. 3 LCC kampuni empandiise mu mateeka. Bapulida baabwe okuli Luyimbazi Nalukoola ne David Sempala bataddeyo okusaba kw'abantu baabwe okweyimirirwa omulamuzi kyagaanye. We pray that this court be pleased to grant bail to the accused persons. Bano era bategeezezza kkooti nti omuntu waabwe yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Omulamuzi n'abagumya nti bwakumuweebwa mu kkomera. He has been on medical treatment. He is suffering from COVID-19. Bw'ati abasindise ku alimanda okutuusa nga 12 omwezi guno. It is not fair, especially where the complainant is the thug. So court is giving thugs more time to punish the victim. Munyagwa naye ayogeddeko eri bannamawulire n'asekerera abamukutte. Nze nagula ekibanja kya bano $310,000 nakigula $310,000 nga balinako ennimiro balinako n'ebijja. Ennimiro zaabwe ne mbagamba bazisendeko tuwe balance. Kakati baba basendako ennimiro zaabwe balinako ebijja byabwe balinako buli kimu. All of a sudden ne batugamba nti wali claimant mu State House ensonga ezingiddemu. State House mu kuyingira mu nsonga ne bagamba jangu poliisi ekajasi n'ebiwandiiko by'ogulirako n'engenda nabyo batuuka babisukako nga bakifeesi. Ensonga zino aziyise za butaliimu. That corruption unit ya State House ejjawa mandate mu Land Wrangles. N'ekyalo kyonna kimanyi ne chairman bo bwe balaba buli ewali ettaka essava ne balowooza bajja kulitwala nga butwazi ku tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Ensigo tukusabuukulidde ennima y'amatooke ey'omulembe. Ino tukulaze ddiiro yasibiza Eyali omubaka Munyagwa mugaati gwa bata. Putin akaaye n'akubaddamu erese ebibuga 10 nga biri mu mataba mu Ukraine. Mulimu wa bodaboda yakubiddwa essasi bwebadde yeeyingiza mu nkaayana wa takisi ono e Kampala. Tukulaze abasuubuzi nga banyeevu olwa minisita okugoba ssako mu butale mu yiya ssente. Tukulaze engeri kasasiro gy'afuuse ow'ettunzi ng'atandise okukuumibwa ab'emmundu ng'ate ebyemizannyo Liverpool etandise n'amaanyi mu katale k'abazannyi bw'esonjodde agenda okuggumiza amakkati baddemu okuvuganya ku kikopo gannamala mu bukedde olwokusatu agula 10 zokka. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Essiga ly'akamyuka kawenyera lisangibwa Kiringo Bukunja mu Kyaggwe. Lino likulemberwa Ssaalongo Buyengo Sekawutu. Essiga lino kkulu nnyo kuba mwe muvaali obw'amazige kati lirina emituba 4 ng'ogusooka gwe gw'amayobya. Sensawo lyalula ne muluuta. Olunaku olw'enkya lindira ebirala ebikwata ku kika kino. Kale bwe tweyongerayo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu katukitandike n'abaana nga bayambibwako abatuuze abatwalaganyiza ssengaabwe eyalemera mu bintu bya kitaabwe. Bayise olukiiko mwe bamukozesereza endagaano okuva mu bintu by'abamulekwa nga bino byonna biri ku kyalo Ssesiriba mu muluka gw'Emmende mu Wakiso. Ssenga w'abaana Joyce Nakato w'emyaka 79 abatuuze gwe bagobye mu maka g'abamulekwa b'omugenzi Mbezamannyo eyafa mu 2008.
Mbeza manyi yaleka bamulekwa babiri okuli Moses Kazirungi ow'emyaka 20 ne Joseph Serugo nga senga bwe Nakate we yafunira omukisa okusigala mu maka gano ng'omukuza kyokka n'alemerawo. Badde nsija busikulima bulimi nemala wiiki nengenda nga waka waffa. Nga basinziira mu lukiiko oluyitiddwa ssentebe w'ekyalo Annual Kiberu, abatuuze bategeeza nti ekisinza okubatabula senga ate okugoba mulekwa mu ffumbiro mw'abadde asula. Oyo mwana yali asula muno mu ffumbiro n'amugobamu n'amugaka akuba n'amabulooka n'akola ki n'amulemesa. Bagamba senga ono abadde asuza mulekwa omutwalo 1.5 buli mwezi ez'effumbiro mw'abadde asula. Asasula omutwalo 1.5 buli mwezi ewaabwe okitegedde bwezamulemeredde n'ajjamu oluggi luli eri bakaluzaamu naye nga mwana waabwe newaka naye nga bwekiri n'ennyumba yaabwe yejolaba ennene naye nga bozikola zebalekawo taata waabwe asasulako 1.5 effumbiro nga teffumbiro bereeterere butereezi abaviire bakuze abaana bagenda baliko ekibanja kibuuza akimalawo. Bakira bamulangira okutulugunya abaana bano nga bw'abaanukula. Bamusabye okwesonyiwa ebintu by'abamulekwa era biveemu kuba n'ekibanja kye baasigaza akitunze kinaatera kuggwawo. Nakate asabye aweebwa omwezi gumu yeetegeke agende era wano bamukozeseza endagaano ave mu bintu by'abaana. Mukanyiza ku bbanga lya mwezi gumu 28 gw'omukaaga 2023. Omu ku bamulekwa Kazirungi ategeeza nti kitaabwe we yafiira nga tebakolagana na senga bwe nkati beewuunya bwe yajja okusigala mu bintu bye. Taata waffe yafa tamwagalawo waneeno atuviire naffe tufune ku mirembe kuba kati tukuze. Ssentebe w'ekitundu kino Kiberu alaze ebituufu bye bayiga mu ggwanga ery'e Budaaki balambudde omulunzi w'ente ow'amaanyi ng'ono abakubiriza okuyigiriza abaana baabwe emirimu gye bakola basobole okubasikira mu biseera eby'omu maaso. Abalimi abawangula empaka z'omulimi asinga 219 balambudde abafumbo Peter ne Anat Kuyija abalonzi b'ente mu kibuga Amsterdam. Bano balina ente nkaaga ezikamu liita 35 kwe bagatta ediga wamu n'okulima enva endiirwa. Peter agamba nti alina obusobozi obulona ente 14 naye gavumenti yabwe temukkiriza. All our cows are on a farm, so it means that we are restricted to governmental regulations. Would you like to milk 120 cows? No. There's 2 robots. Abavulidde engeri gye balabiriramu ente. You have to build, you have to buy phosphates, you have to have more soil. Ategeeza nti ente enywa liita z'amazzi 14 n'emmere esoba mu kiro 10 buli lunaku. Abalimi bano bafulumye beewuunya engeri Abadaaki gye balabiriramu ente zaabwe kye tutakola kuno. Endisa gye tulisa yembi nyewa n'ente emu eyakkirizo zirabi bagambye mwana ente esinga okumuwa amata amatono liita ziri 35 olunaku amatono naye ng'olaba buli kintu kyonna kyekola kyokka. Are being trained in the case of they know their names. Bagenzi ne balaba ebirime bikama ente nga tewali muntu yenna akiyambyeko. Abalazi engeri gy'akazaamu obusobola okusobola okukola obuliri obw'ente. Faamu ya Peter eriko abakozi 4 okuli ye ne mukyalo we n'abaana be 2. Abalimi bavudde batendereza Peter era ne basuubiza okussa mu nkola bayize. Ebiwerako wano bisoboka mu Uganda newankubadde tukyabulamuko okubaako we tutuuka. Ebyuma byekola waliwo ekyuma ekyoza ekiraalo, waliwo akuuma akakamula obusa ne kajjamu amazzi. Basabye abalimi okwenyigira mu mpaka z'omulimi asinga eziteekebwa Vision Group okuwangulira omukisa okugendako e Budaaki nabo okulaba bye bayize. Etabe mu mpaka zino tezikoleka nga bw'obadde zikukakamula ne zikutuusako ku mutindo. Josephat Byakangoko ku kitebe kya Budaaki mu Uganda aliko byataanyiza. Alunda ente nkaaga zokka naye ente nkaaga buli lunaku afulumya amata agatava mu liters agatali wansi wa 12 liters. Mutebi Sulaiman yakusakidde guli ku Lwabukedde TV e Budaaki. Kale webale nnyo Mutebi Sulaiman. Waliwo ensonga abantu ze basabye President Museveni okwogerako bw'anaaba ayogera eri eggwanga olunaku olw'enkya. Banokodde ebyokwerinda enguudo embi n'ensonga ey'abantu abaguza gavumenti ebintu nga kati ebbanja liri waggulu.
olunaku olw'enkya pulezidenti agenda okwogerako eri eggwanga mu kimanyiddwa nga state of the nation address tukuleetedde endowooza z'abannansi ku bitalina kubuusa mu maaso mu kwogera kwe. Bano okuli Yosamu Mayambala baagala pulezidenti ayogere ku ttemu ery'emmundu erifuuse baana baliwo. Ensonga y'obwekwerinda nsonga nkulu nnyo eri buli muntu yenna, eri buli munnayuganda yenna akyalina obulamu. Kwerinda byaffe pulezidenti omulungi ow'eggwanga timuhabulwa generali Tata Muhoozi Kainerugaba yamba bannayuganda baggwawo. Emmundu zino zitta abantu ezitamanyikiddwa nawo we zivaawa. Ssentebe w'abatakisi mu ggwanga Rashid Sekindi ayagala ebisale by'amafuta byongere okukendeera n'omusolo oguggyibwa ku mmotoka ez'olukale gutunulwemu. Tusuubira omukulembeze w'eggwanga kyeyali badde ateekakisira ly'amafuta. Amafuta tulabe nga gakka waakiri gaddeyo mu ssente ze gaalimu. Tewali nsonga lwaki emmotoka ya takisi evaako omusolo gwa bukadde 25 kweyongera nga ate buli lwogiteeka etandika okuba nga esasula emisolo okuva lwetandika okukola paka lwegiva ku. Abalala embeera y'enguudo ezijjudde empompogoma z'ebinnya naddala mu kibuga wakati bagamba tezisaanye kubuusibwa maaso. Nkyabayogerako ye Kampala nga bwafaanana. Kampala enguudo mbi ezitakyetaagisa mu kiseera kino kuba Kampala gwe mutima gwa Uganda. Omwogezi w'akatale ka ssente bali ku ddembe omuziranga Kasule asabye pulezidenti okutunula enkaliriza mu biragiro ebyayisiddwa ebigoba zissako mu butale bwa gavumenti kyagambye nti kibiwanisiza nnyo emitima. Bwe bulumi obuli mu basuubuzi nga ffe ab'obutale nga twawulidde minisita wa Kampala atandise okutigiinya embeera y'abanaku ng'abaga nti saako ziveewo tayagala zirabirako ddala zimuwonyera ziizi. N'ebbeeyi y'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tesaanye okutunulwamu. Nsaba pulezidenti w'eggwanga bw'aba ayogera nga kitaffe jjajjaffe mukadde waffe omukulembeze ebbeeyi y'ebintu eyogerweko emisolo gikendeere. Okuva wa Kisonga bakulembeddwamu ssentebe wa Erose ey'okusatu Nsimbi Francis balaze baluma ne basaba Pulezidenti Museveni okubissa ku mwanjo mu kwogera kw'enkya. Tulowooza nti pulezidenti agezaho okulaba ng'atunuulira embeera eriwo, okulaba nga abakuumaddembe baffe bakoleko okulaba nti abantu baffe baweebwa obukuumi bw'omwana kuba kati eri alina bukuumi teri talina bukuumi. Buli omu bamutugumula nga baagadde. Obwavu bususse nnyo mu bavubuka, emirimu tetulina, abasinga batudde waka n'abasomye tebakyalina mirimu. Kyendaba pulezidenti kyaba ayogerako ennyo ekibbattaka kati nga wano mu Wakiso ekibbattaka kisusse nnyo. Abantu b'ewaffe ekisinza okubakuba obwavu nga sinayogera ku nsonga ya bwavu kwe kuba nti n'akataka we baali balimira nako kabajjiddwako. Kulaakulana eze ya palisimodo kwongera okuginyikiza ennyo abantu. Amafuta gandibaddeko waddewaddeko ko ne situmanyi lwaki ebintu biri waggulu. Sukaali aliko waggulu. Mu ngeri emu twogeddeko n'ababaka ba paalamenti nga bano basabye ayongere okunyonnyola eggwanga ku nteekateeka eziriwo okusasula abantu abawa gavumenti ebintu nkati ebbanja lyabwe lisukka mu tiriyoni 7. Abasapulayinga gavumenti ebintu bali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo era saawona bwe njogerera bagenda kutunda ebyabwe biggwewo kubanga bwe bajjako ebintu bababanja bwe babanja tebasasula ye gavumenti. Buli muntu w'otunula agamba bana obwavu buyitirivu. Kati ffe abalina amasomero weetegere osobola okujajinga ekonomi mu sitayire eyo nti abaana abadropinga mu masomero abayitirivu enkya n'eggulu bo balaga bulazi nti ddala abazadde tebakyesobola. Abalala basabye attaanye ku nsonga y'ebyokwerinda ne ku bajaasi bannansi abaafiiridde Somalia mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi y'eggye erya African Union Transition Mission in Somalia ATMIS. Atayinza n'okwogera ku security bino ebibadde Somalia ebyo nabyo ajja kubyogerako ddala ku bintu bya Somalia byabaddewo abuulira abannayuganda kyabaddewo weakness yavaawa kyaba kuki and the way forward. Era tugenda ku improvinga tutya welfare y'abasirikale naddala nga tuplaninga nti next year by end of next year amagye gano gagenda kubanga gakomyewo. Webale kukeeranga buli lunaku n'olaba ekyenkya ne ku Lwokusatu luno ekyenkya kirina ebintu bingi. Tulina mu kakaawa ono mwannyina amusobedde baawasa bagenda yakawasa emirundi 3 ate basiba eby'omunju mu mwaka. Marriage is really 50-50. We are supposed to go into marriages fulfilled. The Bible says that is why a man shall leave his mother and father and be one with his wife.
Now, you can only be one with somebody if you are already fulfilled as an individual. And many people go into marriage expecting the other spouse to totally fulfill their needs. And that's where the spiritual aspect will come in. We are spiritual beings, and it is only the spirit of God that can fulfill that need within us, the craving, the lack. If you go into a marriage hoping that your partner is going to completely fulfill the void, you'll be disappointed, because they are only just human. So the spiritual aspect of fulfillment, of total fulfillment in another supernatural being apart from your spouse. And there is also the social aspect of fulfillment, having your own life. Weewaawo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe eky'ensigo mwe tukulagira ennima n'ennunda ey'omulembe. Era olunaku olwaleero twagala tutandike n'okulaga engeri gy'osobola okusimbamu ebitooke n'ofunamu. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Enkola eyo nga mu lusuku bajjayo ttooke lyokka lyaki, ebikuta babireka mu ggwaatiro, endagala bazireka mu ki? Naye bwe mwatandika okutunda ettooke, mutunda endagala, kati n'ebigogo mubiriisa ente. Awo ne mweyongera okujja emmere mu ttaka. Ettaka linga banka. Otandika bw'oteeka ssente ku akawunti n'otuyongerako, n'ogenda ng'oziggyako. Otuuka ekiseera zonna n'ozikola ki? N'ozimalako. Aliko bingi byatuuseeko okuva mu lusuku luno. Ffe ne management yange twagamba nti ettooke eri wansi w'emitwalo 5 tetulyagalamu. Kitegeeza bwe tuba nga tukwata amatooke 8 ku 10 nga buli ttooke likuwa mitwalo 5, ezo sente ziba nnyingi nti olusuku bw'oluwa kye lwagala lusobola nawe okuwa ky'oyagala. Kozi ze natandika luno olusuku nga sisuubira nti lusobola okuntuusa kati wendi. Kati sawa zino olusuku lwatandika hoteeri bagiyita Kumbuze Mubende. Era amatooke gonna getulya wano, gatulya ku hoteeri gava wano muno olusuku. Mugisha agamba nti yadde nga n'olulyo lw'ekitooke lukulu, endiisa y'olusuku lwo yeesinga okuluwa enkizo. Buli lusuku lwonna we luli lwetaaga kulabirira kukuwa ky'oyagala. Olulabirira otya? Spacing gy'oteekako kuva ku nduusi emu kutuuka ku ndala nkulu. Buli lunaku olwokubiri tugenda kwekennenyanga ebirina okukolebwa ebikulu okuggyamu olusuku olw'omulembe. Nze Dennis Kyobe. Buli lwakubiri beerako tulunde ate era tulime. Bannakibiina kya NRM Wakiso basisinkanye okwekuba mu ttooki olw'ebyo ebyabawanguza mu kulonda okwa 2021. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Rose Namayanja Nsereko asabye bannakibiina okugenda mu maaso n'okubuulira abantu enteekateeka zonna eza gavumenti. Amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja Nsereko n'omuwanika Babula Nekese Owondo baaniziddwa mu Mizirika kiri bwe bagenze okuŋŋaanya yaviirako Pulezidenti Museveni okuwangulwa mu Wakiso. Ensinkano ebadde ku New Life Resort ng'abakulembeze ba NRM abakulembeddwa Amasimi Francis batodde nti ebyasinga okusuula NRM mu kitundu kuliko gavumenti okulema okuzimba oluguudo oluva Kakiri Masuulita okutuuka e Mawole so nga bamaze ebbanga abaluteeka mu mbalirira. Amawale omutali ddagala, enguudo embi, egola ly'amasannyalaze, amazzi ate bwe kutuuka ku masomero omutali basomesa ne gubula asala. Bano okuddeyo NRM okulwakuteeka okulonda obukiiko bwa NRM ku mitirira gyonna saako n'akamyufu ka NRM akabaleka akabaawuddemu. Naye bannaffe bangi abali mu regisita zetulina ez'NRM bannange si baffe. Omukulaayi bw'enteekateeka y'emiruka Sozi Galawuzi annyonnyodde nti gavumenti efubye okuggya abantu mu bwavu n'ekiriribo okwerwanako kuba neeyageza okukwata mu ssente ze n'agula bodaboda n'aziwa abantu. Otegeera nti bwavu bwe bukola ki? Bwe bubwogeza. Kati tulina okukola ku kintu ekyo Pulezidenti Museveni ky'okulaba agambye tulina okusoosowaza okutumbula ebyenfuna mu maka. Maama nakigezaako. Ye Nekesa ategeeza nga NRM yali enoonya akalulu era byasuubiza abantu bigenda okukolebwako mu kisanja kino nga tolekyo Pulezidenti Museveni alina okudda mu bantu ng'ebisuubizo bino bikoleddwako. So it is going to be an ongoing
process, continuous exercise, okulaba nga tulambula ebitundu byaffe byonna mu ggwanga lyonna tusobole okulaba nga buli kimu tukituukiriza nga bwe tweyama eri Abanayuganda. Ye ssentebe wa NRM Wakiso ajja Bulukiba ategeeza nga bwe yeesimba Lulengo yalwanyisibwa abakulembeze n'abakutte obutasaba nganda zaabwe mu kalulu. Lwaki tutemako abantu amaki? Omuntu abanga ayimiridde nemugato oyo tumuggyeyo tulera muntu muki mulala. Wakiso neefuuka obusuubuzi bw'aba bannabakulembeze. Namayanja asikwe bazabe Wakiso olw'okulonda Pulezidenti Museveni yafuna ebitundu asatu ku buli eya NRM obujja era kyekimu ku bye tugenda okusooka okukola nga tetunnaba kudda mu structures. Bawakungu abalaba ekibiina ky'NRM okubadde avunaanyizibwa ku byamuli Emal Dombo avunaanyizibwa ku byensimbi ajati Medina Hamba basisinkanye bannakibiina okuva mu Basuze South bano bogedde ku ngeri okutuusa obuweereza ku bantu ne manifesta NRM nga babadde ku Toli Gardens ekajjansi. This we are doing, one, in order to apologize to them if there is anything we haven't done right. The second one is to hear what their problems are. We came up with the strategies on how party finances can be administered. Robina Dantale yakusakidde gulu ku Lwabukedde TV. Marriage is really 50-50. We are supposed to go into marriages fulfilled. The Bible says that is why a man shall leave his mother and father and be one with his wife. Now, you can only be one with somebody if you are already fulfilled as an individual. And many people go into marriage expecting the other spouse to totally fulfill their needs. And that's where the spiritual aspect will come in. We are spiritual beings, and it is only the spirit of God that can fulfill that need within us, the craving, the lack. If you go into a marriage hoping that your partner is going to completely fulfill the void, you'll be disappointed, because they are only just human. So the spiritual aspect of fulfillment, of total fulfillment in another supernatural being apart from your spouse. And there is also the social aspect of fulfillment, having your own life before you endeavor to bring your life together with one person. Do you have a life? Have you achieved something? Are you doing something? Do you have your own social circles? I think those are all things that I will bring to the table. People expect so much from marriage because they have not done enough for themselves, and they expect the spouses to do what they have failed to do for themselves. Entrance is only 10,000 shillings per day. The Bride and Groom Expo is sponsored by marriage is really 50-50. We are supposed to go into marriages fulfilled. The Bible says that is why a man shall leave his mother and father and be one with his wife. Now, you can only be one with somebody if you are already fulfilled as an individual. And many people go into marriage expecting the other spouse to totally fulfill their needs. And that's where the spiritual aspect will come in. We are spiritual beings, and it is only the spirit of God that can fulfill that need within us, the craving, the lack. If you go into a marriage hoping that your partner is going to completely fulfill the void, you'll be disappointed, because they are only just human. So the spiritual aspect of fulfillment, of total fulfillment in another supernatural being apart from your spouse. And there is also the social aspect of fulfillment, having your own life before you endeavor to bring your life together with one person. Do you have a life? Have you achieved something? Are you doing something? Do you have your own social circles? I think those are all things that I will bring to the table. People expect so much from marriage because they have not done enough for themselves, and they expect the spouses to do what they have failed to do for themselves. Entrance is only 10,000 shillings per day. The Bride and Groom Expo is sponsored by marriage is really 50-50. We are supposed to go into marriages fulfilled. The Bible says that is why a man shall leave his mother and father and be one with his wife.
Now, you can only be one with somebody if you are already fulfilled as an individual. And many people go into marriage expecting the other spouse to totally fulfill their needs. And that's where the spiritual aspect will come in. We are spiritual beings, and it is only the spirit of God that can fulfill that need within us, the craving, the lack. If you go into a marriage hoping that your partner is going to completely fulfill the void, you'll be disappointed, because they are only just human. So the spiritual aspect of fulfillment, of total fulfillment in another supernatural being apart from your spouse. And there is also the social aspect of fulfillment, having your own life before you endeavor to bring your life together with one person. Do you have a life? Have you achieved something? Are you doing something? Do you have your own social circles? I think those are all things that I will bring to the table. People expect so much from marriage because they have not done enough for themselves, and they expect the spouses to do what they have failed to do for themselves. Entrance is only 10,000 shillings per day. The Bride and Groom Expo is sponsored by marriage is really 50-50. We are supposed to go into marriages fulfilled. The Bible says that is why a man shall leave his mother and father and be one with his wife. Now, you can only be one with somebody if you are already fulfilled as an individual. And many people go into marriage expecting the other spouse to totally fulfill their needs. And that's where the spiritual aspect will come in. We are spiritual beings, and it is only the spirit of God that can fulfill that need within us, the craving, the lack. If you go into a marriage hoping that your partner is going to completely fulfill the void, you'll be disappointed, because they are only just human. So the spiritual aspect of fulfillment, of total fulfillment in another supernatural being apart from your spouse. And there is also the social aspect of fulfillment, having your own life before you endeavor to bring your life together with one person. Do you have a life? Have you achieved something? Are you doing something? Do you have your own social circles? I think those are all things that I will bring to the table. People expect so much from marriage because they have not done enough for themselves, and they expect the spouses to do what they have failed to do for themselves. Entrance is only 10,000 shillings per day. The Bride and Groom Expo is sponsored by Atenge tuvuddeyo President w'ekibiina ky'omuzannyo gw'okubaka ekya Uganda Netball Federation, wabula nga mu kiseera kino yazzibwako emabbali ssala babiri ekityo. Olunaku olwaleero azeemu okweyanjula mu kkooti, wabula nga kigamba okuba nti ababadde bamuvunaana baagala ensonga bazimalire ebweru wa kkooti, wabula nga wakudda mu kweyanjula mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ogwa July. Ku musango oguwulira omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti ya Buganda Road Saino ow'omugisha ku bawaabira ababiri Sarah Wamala yekka yalabiseeko nga ye Gloria Kikomeko Nantambi talabiseeko. Sarah Wamala ategeezezza omulamuzi nti bajje nta mu musango guno era n'asaba ensonga zaabwe bazimalirize wabweru wa kkooti. Omulamuzi Saino ow'omugisha awabudde abavunaana okuwandikira omuwabi wa gavumenti naye atalabiseeko mu kkooti okubategeeza okusalawo kwabwe, era omusango n'agwongezayo okutuuka nga 11 omwezi ogujja. Saala talina buzibu gyendi era abadde bamulowoolezaamu obubi, talina bubi bwonna. Neetegereza ne musonyiwa ate naye n'ansonyiwa. Kati ababadde bayogera ebigambo byonna ebitasaanidde badde nsaba mubirekere awo. Babiri kityo oluvudde mu kkooti n'ategeeza ng'ebyobufuzi bwe bijjudde mu by'emizannyo kyagamba nti kitaataaganya enkulaakulana ey'ebyemizannyo. Obulimba bwe busanga ebyobufuzi ebibi mu mirimu bisajjula embeera. Imagine erinnya lyange lyonooneddwa sikwatanga ku ssente.
kigambibwa nti babiri yakozesa olukujjukujju ng'ali wamu ne Zainab Namutebi ne bajja ensimbi obukadde 8 ku Sarah Wamala oluvannyuma lw'okumutegeeza nti twala mutabani we mu Amerika. Omulala agambibwa okuggyibwako ensimbi ye Gloria Kikomeko Nantambi nga yamusuubiza naye okumutwala mu Amerika era naye baamuggyako obukadde 8 nga bino byonna byaliwo mu May ow'omwaka oguwe. ate nga tuvuddeyo olunaku olwaleero kwe kubadde okutikkira abazannya b'enjawulo abasukkulumye ku bannaabwe ku ngule za Fortbet Rio Star Sports Monthly Awards ezitegekebwa buli mwezi. Abanguzi ab'enjawulo bageze maaso n'okubanga bafuna engule zaabwe. Katulabe omukolo nga bwe gutambudde. Bannabyamizannyo 5 okuva mu mizannyo 5 be batikkiddwa leero n'engule za Rio Star Sports Monthly Awards olw'okusukkuluma ku bannaabwe omwezi ogwedde ogwa May ng'omukolo gubadde ku Lazio e Kololo. Emizannyo mufudde abawanguzi kuliko motoka z'empaka, rugby, basketball, kubaka wamu n'omupiira. Rosemary Amaniyo owa KIU Rangers ne St Mary's Kitende ye muzannyi wa basketball asinze ku bannaabwe ng'engule emukwasiddwa Henry Zimbe. Reste Mbatidde yakwasiza Gloria ya owa Nick engule y'omuzannyi w'okubaka eyasinze omwezi oguwedde. Kapiteni wa Pirates abawangudde liigi ya rugby Ivan Mugomu yamezze banne ku ngule y'omwezi oguwedde omuzannyo gwa rugby. Omukwasi wa ggoolo ya Maroons Simon Tamale ye muzannyi w'omupiira eyasinze ku banne omwezi oguwedde. Yasin Nassa n'omusomi we wa Map Ali Katumba be bavuzi b'emmotoka abalidde mu bannaabwe akenda omwezi oguwedde. Sizoni badde nnungi, tuli basanyufu era vibe ojulira buli wamu, social media abawagizi buli omu musanyufu, so hopefully we keep winning like this for a couple of years. Performance yaffe enjogerako tukoledde wamu nga team commitment kubanga buli kinoomu abadde akomitinga, so nokolera wamu. Engule zino eza Rio Stars Sports Monthly Awards ziwagirwa kampuni ya Fortbet wamu ne Jude Color Solutions nga zibawa buli mwezi. Agekiride museke by'emizannyo ekyo kyonna olwaleero akumata kumira mpeera musole bulungi mwedaba. Webalire ddala bannaffe be tutambudde nabo okuviira ddala twatandikidde ku ssaawa 4 okutuusa obudde buno. Nze Sanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi. Abakushona designers be baliwo okulagomesa ez'omulembe musole bulungi mweraba.